kusigira bukyali naye abakwatibwa tuyinza kumala otya kino kirudde mu ddiiro. You see Dunstan kyannaku nti abantu abafa mu lutalo lw'ekinaana bafiira bwereere kati w'ekinaana n'ekinaana mu mukaaga. Pulezidenti Museveni yatandika olutalo olwo byensonga n'aziwa mwalimu enfuga etagoberera amateeka byonna byamutwala mu nsiko n'abanga yali tabitegeeza ku mutima gwe kyannaku. Up to now President Museveni ne NRA tebakkiririza mu nfuga y'amateeka sije mwita rule of law ne democracy tebabikkiririzaamu. Up to now tebabikkiririzaamu nga kakati bali omushano bamwamenyekera ki kuba mwanoonya akalulu muyingidde siye mukozesa mateeka omukwasingayo obulungi mu nsi. Actually bw'otunuulira ssemateeka waffe the Bill of Rights chapter 4 n'ogisoma bulungi nkulayirira sisuubirayo wano mu Africa ssemateeka bulungi nga waffe wa wano abasajja batumwamenyekera ki kubanga byonna President Museveni ssemateeka mumenye buli kimu akigize NRM buli kimu. You see impunity eringa impunity wano kakati abaana bano toyina nsonga gy'ogenda kuwa ejustifying nga kusibibwa kwabwe mu nsibwa gye basibiddwa kakwekutwalira mu kooti maasho nebona ogamba baayokya emmotoka nabona ogamba batema enguudo nabona gamba bakola ki egyo emisango gyonna mu Penal Code Act yaffe ya wano mwegiri one giraga omuntu akoze omusango gwatwalibwawa si kooti maasho. Number 2 guli bailable, you know. These are Ugandans oba bawagizi banupo but they are Ugandans. Waliwo talina kuwagira nti Munyagwa nja kubeera wano mpagire gundi bankwate essaawa zino bantwale mu drone bakube emwezi mulamba bamale batwale mu kooti maasho banteeka amasasi ana kakati ntandike kulinda balamu Katonda lwali muleeta oba Yesu balamu agenda negayirire after 4 years bante bannaaye awo twandibadde twavaawo bw'obanga olina judicial. See kankunyonyole muganda wange nyonyola olwaleero bw'otunuulira ssemateeka waffe ng'okakasa nti omuteeka omusaamu ekitiibwa nga ne president oba olayire kololo ogamba nja kukuuma ssemateeka ono ennyingo eya 28 kanso ojja kunyambako egamba nti omuntu yenna aziza omusango tegamba obagwa teyawulamu musango ki musango ki n'okuba kutta abantu 100 olina okufuna speedy public hearing trial nti olina okufuna a fair speedy okuwuliriza omusango gw'omuntu mu bwangu nakyo it's an element of fair hearing. Gusi kumuteeka emyaka 4 jeno gundi namurimandinga namala namuzaayo baba batwala mu kooti tebabuzibwawo. Once you keep them mu mbeera eyo yokka kyokka kibangawo yababuzaawo because ssemateeka honorable mushana gye mwakola ekyo nyini ekikondemminga akati mu ebyo byonna with all that criminality being committed by the NRM government kati olina agamba nti ngono omwana muto wange gwenda bye katerega gwenda byenako oyo ali no bulumi amanyi kabe bawubisibwa nze simanyi kye bakola kabe bawubisibwa naye enfuga y'amateeka yalagawa. And how did these civilians end up in court martial? Ono Munyagwa jjajja agambye bwe emisango nga mitonotono okwokya nguudo biki enguudo ezimu twazizaawo dda kubanga mulimu okutta abantu mulimu emisango eminene bwe gityo abo siba ekyo kyennyini kyayogedde amenye ssemateeka ekyo ennyini kyayogedde okitibwa president talina buyinza butunula mu musango guli mu kooti tabuyina ekyo ennyini kyayogedde nti oba nja kulaba tujja kutunulamu tulabe kyendowooza nti okubasonyiwa kwe kukolagana ne abasonyiwa bamukola ki bagenda kisozi ne babbayo nte ne bakola ki tubeere feya abasonyiwa these cases webazisomebwa mu kooti bagamba Uganda versus Musisi Uganda versus Romushana President Museveni abasonyiwa yenga omuntu bamukola ki. That's why I said temukkiriza mu demokrasiya nti mbasibagidde President Museveni banyina kyemukoze olwo balina kunsiba ye okutuusa bwali nsonyiwa banaye kali bwaga nti ensonga za byabufuzi ziggwawo zinaki courts za Uganda ziri on trial and actually
njagala lumu Chief Justice aveeyo pronouncing a court martial. But they did. Court martial is... Supreme Court. Yes. No, waliwo ensala I think. Waliwo ensala bbiri eza Constitutional Court. Court martial tulina kusoma. Ne waliwo ya Supreme Court. Walina okubayo court esingayo twagala ya Supreme Court. Ye pronouncing a court martial. Court martial. Yes, Attorney General yapiri. Court martial ye Makindye is another kangaroo setup. Yogera bitono. Ate njogera bitono anti kati olaba Uganda. Oyo akwagaliza. Kati wulira. Njagala kubeera naawe. Munyagwa. Oyo akwagaliza. Kati olaba Uganda gye tulimu. Onangamba nawe byo bireke yogera mu bitono. Munno. Kakato oyo munno. Olero omushana to ye munno kati. Akulaga ekinnya abeera wuwo. Kakati owulira ebyo byonna byemukola muleke kumegate. Okay, sorry. Baleke kumegate balume. Kale genda mu maaso. Towa muntu bibonerezo bibiri. The NRM already mutwavuwaziza. Mutumiliatinza abasajja tebakyali basajja. Mutukozeeko buli fujjo. Kati ate omuntu gwoyavuwaziza gwo humiliatinza talina ddagala ate omusaliro ogw'okufa omutempola. Omulemesero ogenda wakiri mu maaso. Wakiri musindike wa magistrate. You stage manage the entire process ogamba over convicting. Kale nga Munnayuganda genda alabyeko ku mulamuzi magistrate nawuliriza omusango gwange nampozesa ne baleeta abajulizi nembeera kwa nakyo state mukisobola. Amanyi nti nkola ekibonerezo kya myaka 3 nja kimala nfulume. Let me tell you, nze nzikanya ne council kyagambye nti abantu bano ate obaani abasumuludde babayimbule bagende. Naye nze kyogamba twegayirire. Mbu omuntu ave wano agende afukamire nti taata. Kyagala. Mututte. Namwe Katonda alira bakyali bakolera. Because that is munalabye abakyala n'abaana baabwe. Mbu taata we yawagira baaniyo. Nabulabunyabunye obulamu bwotyo. So nze mbadde nsaba His Excellency the President. Ekisooka tayongera kumenya ssemateeka kwogera ku bintu by'abasibe ebyo. Nti ajja kubitunulamu. Si mulamuzi. Ekyakireke. Ebyo tabitunulamu. Tatabyogerako. Bw'aba anaakola anayambako asobola okwogera ne DPP oba naayogera nani mu magezi eyo. Naye aleke kuyimirira agambe nja kutunula misango egyo naye ndowooza temuli munene tewaliwo yatta muntu. Ebwo buyinza tabulina. Anti bw'ayogera ne DPP basobola okukkiriziganya emisango ne bagi withdraw. Takkirizibwa kwogera kyengambye byakolereyo ne baramuwe sibifaako. Naye kuba kuyisa lugaayo mu nkola y'amateeka mu Uganda. Balamu okuyimirira n'obwa balamu bwe bwefe nabwe tumanyi ng'ovudde for lack of a better word. Kankirekawo honorable balamu n'ovayo oyimirira nawe kera omushana leero ndeka. Omushana ndeka leero. Nze naliko victim w'ebyo. Nze omugenzi Kaweesa Katonda amusaasire yanzijja ekireka kwesaayo. Ne banvuga mu drone ne bantwala ekabaale. Ninga bansibye bawoza helmet weka helmet kwa bansiba nga bagenda abantu kyalinga tumutire wano batumutire wali can you imagine webankuba paka ekabali ne bantu nga siridde namale na kubiri siridde nga nyina olusaza ne banteka mu court ne bantu wali ndorwa prison court emazo kundi mani ngate ne abantu drone bagala banzije kuba prison bantu wala ate walala bino twali tubirabye nebyo kitugamba nti ceasefire akalulu mwakabba mwawamba ne mutwala ne government ne mujiyingira bino wachite mbireka abaana ne mbatale bafuluma right but so ngamaliriza nze mbabuulira omuggo ogukuba mujjawo abaganda bagamba kasuka wala mpoze nga si mujjawo the following balozako ku busago General Kayihura was arrested n'ateekebwa Makindye ne bakoowa bukooyo okumuta nga tewaliwo kukozesebwa oba kumuteeka mu kaguli konna nti oba yeeyimirirwa musabire okweyimirira. Nixon agasiirwe yakiyitamu. Herbert Mulangizi ye sergeant flying squad yakiyitamu. Muganda wange kitatta yakiyitamu. Tewaliwo guarantee under this military dispensation. Now God forbid Dr. K foliraikira okukiyitamu. Dr. Ngakozeki. Jekera ku macha gambe. Ajekera ku macha. Amangamazo government compensation. Amaso kugwanga. Tuizo furuma ne batukasuka mu drone nze nawe wano fena. Ona agambe compensation. Ne bangambe ekiro kino nti oba ani aguddewo enzigi z'amakomera
ne bwaba sitaani nga yazigudde nja kukyaniriza baveeyo kubanga nga bwe nkugambye nti abantu bano nze kumpi bafuuse nga baluganda lwange ndabye amaziga gaabwe so ekyokugamba nti nno waliwo abatayagala bateebwe ekyo sinawulirako muntu n'omu basaana bayimbulwe kubanga nga bwe kibadde tusaba ebbanga lyonna kubanga n'okubamma okuyimbulwa nakyo kibadde kyabyabufuzi kubanga omuntu we bakumma bail kakati nga bwewalabye omusango omulala gwa omukyala Katanga kooti ewa ensonga sikuwadde lwa nsonga eno n'eno bwebanga omuntu tasaana gwoleese okweyimirira nga we wana bamuhonorable Kitutu bagamba omwami wo tasaana olw'ensonga eno n'eno ne batakuwa bail n'osobola nti bw'oba oddamu okusaba n'okyusa kye bakugambyeko naye bano emifundo esatu tusabye bail kooti evayo nerayiniemu abantu tebasaana nga mulese bazadde baabwe mulese baganda baabwe ab'enganda zaabwe tolaze enso so nze nina okukkiriza kubanga abasinga bali mu kooti y'amagye ndoza bonna bali mu kooti y'amagye tumanye engeri kooti yo gyekozesebwamu okuzanya obw'ebyobufuzi saabo bokka twalaba Kayihura bwe yavunaanibwayo amaze emyaka 5 teri bujulizi yali aleeteddwa paka bwe yeetonze ne bamuyimbula bwetyo kooti eyo bwezanya obuzannyo bwayo n'olwekyo nze sirowooza nti eri omuntu agamba nti abantu bano tebasana kuyimbulwa okukeŋŋeetererwa n'okuba nga ababuusabuusa ebigambo ebimu kyabadde nti guno si gwe mulundi ogusoose omwami omu agambye omwami Katerega agambye nti abantu bano baawubisibwa bannabyabufuzi mwe kakati ndowooza senga Katerega abadde amanyi emisango abantu bano gye bavunaanibwa yani betagamba naga nti baawubisibwa kankuwa ekyokulabirako omu ku bo omwami Muwanga Martin kansala w'Ekyengera mu egguliro no omwami mwalikola bamukwata nga 26 January bamusaba ku bypass drone n'emukwata oluvannyuma lw'okukuumibwa mu kifo ekitamanyikiddwa wiiki 3 ne tugenda mu kooti high court yali emuyise ku Monday ssaawa 6 ku ssaawa 3 ne bamutwala mu court martial naye nga twakusanze ne bullet proof akajaketi ke bamusanga nako kalinga ka reflector ka sports kakati oyo aba yawubisibwa okutambula nako gigi misango ekyo gifaanana waliwo abantu beboogerako ennyo wano bebagamba bali baavaayo batya mu nteeseganya ba group ya Nobianli 48 twabafunira bail e Masaka mu January 21 kooti emala bayimbula ne bavugako 48 ne babaleeta mu court martial ne babagamba twabasanze n'amasasa 4 mu nnyumba ya Nsubuga e Makerere naye nga bakoze search nga bonna 48 bali mu kkomera e Masaka n'Ensubuga yennyini nannyini maka kati lwaki ndeeta ekyo okulaga emisango nti ne babeera emyezi 6 ku charge bwekyo okulaga nti babeereyo lwa byabufuzi okubagana okuyimbulwa kya byabufuzi era basaana bateebwe kakati mbaliga nti oluusi amaloboozi gano gobadde ogamba kulowooza nti abatandise okubizanyisa ebyobufuzi era bano batandise kubanga n'okubuuza list President Museveni addressinga press conference sijjukira bali December ba Sarah Kajingo n'amubuuza twaliwo abasibe Olivia Lutaaya n'agamba mbadde simumanyi nengenda mubuulirizaako Olivia Lutaaya y'omu kwabo kakati era kyekimu kikomyewo story yogedde ku Honorable Mpuuga bwe yakulembera abantu ne beekalakasa ababaka ne bafuluma baleyinga lisiti mu parliament n'abantu abakyabuze bakibalama n'abalala lisiti government nejanukula n'okujanukula Honorable David Muhoozi yajja n'asoma ekiwandiiko kya Honorable Kayindo Tafiri mukama we so nga banukula abo bennyini kuba baaliko n'olwekyo olwaliro okugamba nti mumpe lisiti sogamba General Museveni okusaba lisiti abanga byonna buzannya bwabufuzi byonna buzannya nkugambye n'omuntu atali MP nga agoberera bintu bino okusinziira ku mitimbagano lisiti yadde asobola ogifuna n'emisango egibavuna ne badde asobola ogifuna kuba biri buli wamu kubanga amatikomera gye galimu gya gavumenti ekkooti ebasindiseeyo kooti y'amagye kakati tiwaliwo okubuuza nti so ekyo lisiti ekyokugamba ekya lisiti naye modi gyekyajjiddemu kyekyo ekyokugamba nti balabika bano oba oli awo bazanya byabufuzi naye okuyimbula abantu abo olw'okuba ffenna tukimanyi nti basibiddwa emyaka gino gyonna lwa byabufuzi lwa ndowooza zaabwe oba oli awo senga waliwo n'omusango wandibadde nga n'obujulizi buzze bavunaaniddwa oba kooti nebejjeriza oba ne basingisa omusango kanso musi nga munnamateeka oluyimba lwandibadde nti mute abantu bano oba muwozese abantu bano mangu bave mu kkomereraza kuwozesa mangu bakubata kubanga munnamateeka okimanyi omuntu bamutwala mu kooti alina okukozesebwa nemuga release kakati Dunstan tubadde mu musango guno okuva abasinga kwabo group ya 3 mu 2 okuva basimbibwa mu kooti yali
2021 bakwatibwa na bifo byenjawulo ne basooka ne bakuumibwa mu safe house ne betwa mu court June 2021 twali tuliva mu lockdown ne basimbikwa kati okuwozesa twandikyagadde kubanga bulijjo tusaba naye oludda oluwaabi mu myaka ndoza lwatwala emyaka 2 nga tenuletagana mujulizi n'omu kati tobayimbula ku beyiro tobawozesa ate nga nze nkugambye nti nkimanyi n'emisango gyennyini n'okubeera mu kooti ey'amagye lwabyabufuzi tulina ensala 2 eza constitutional court ng'egamba nti kooti y'amagye tirina kuwoliza abacivilian naye n'okubakuumira awo lwakuba nti obakuumidde mu kooti gy'olinako control era bw'oyagala kyova olaba nga bawogera ne kubasonyiwa kubanga ordinarily mu mateeka president alina buyinza busonyiwa suspect omuntu akyawera ennemba n'emisango constitution emuwa kusonyiwa oyo asingisiddwa convict naye olw'okuba ekyo kinyini bbala mu kukkiriza nti emisango gya byabufuzi walaba ne speaker honorable Tayiba bwe yali mu ntebe yagamba oli bw'aba asooka okukozesa obukodyo bwe honorable Tayiba ne munnamateeka akimanyi naye n'okugamba nti president abate nga Kayihura bwe yeetondanga ng'ate munnamateeka akimanyi nti ne trial tennatandika naye yeetonda agamba mu nsonyiwe kubanga akimanyi nti emisango gya byabufuzi banabyabufuzi era nti olumu bawuliriza abantu ne beetonda anti Kayihura ayinza okuba ye emisango yali agikkiriza bano bagaba tebalina musango nikyemanyagala okubuuza waliwo omusajja gwe mwatwala e Nairobi kati nvudde ku munnamateeka musinzize kuwana okumusi ne mugaba gavumenti yabatulugunya ne mutwala mu Human Rights Conference ne mugaba agamba gavumenti yantulugunya yavaayo wano n'abasanguza Dr. Kizza Besigye yayogera nti omwami oyo mutaddeko ne ssente eziwera obukadde 15 nga mulabirira omujjanjaba n'olwekyo n'oyo omwami yeekwatira mu bizanyo byabufuzi ne Dunstan let us assume nti waliwo NUP ekozesa abantu abatulugunyizibwa obakozi oba nti yebatulugunya Paul ne yavaayo yali ne General Kolaidi namutwala nasooka ne mukulembera emutwala akakiiko eddembe ly'obuntu ne tumala essaawa nnyanga analeetenga story y'embaloya ngenda okuddamu omulaba nga ne General Kolaidi agamba NUP eyanjokya yetuwamba General Kolaidi yakolawo okinga high ranking officer ogenda okukwata aba NUP abookya abantu paasi kakati kyekimu n'oyo omwami w'ejjinja so abazanyi ebyobufuzi n'abantu abookeddwa n'abantu abatugunyiziddwa beebo bennyininyini so omwami yandibadde akola ekiro ekiyamba nti NUP erina empuku gyetulugunyiza abantu etwaliyo gavumenti oba osanga n'empuku egyo tunasanga Kibalama Nalumoso oba Damulira gye babakwese naye toyinza kubeerawo ng'oteebereza buteebereza nga gavumenti nti oludda oluvuganya leka lukola bino n'obeerawo naawe akasemba si ekiseera muve ku byamateeka mudde ku political solution nga honorable Omuwada asinyiza kitegeeza kooti oze gwe kennyini weetaze mu kooti nkeera nkyabi political solution ennene esinga ne bana abaliyo bokka ne bana ababuze si y'abano bokka yaggwanga kulowooza nti tunaafuna tyasolo era nze ndowooza tunakuteeka amaaso nti enkaana z'ebyobufuzi zireme kuggweranga kunyiga kubanga bano bajja kuvaayo kakati ate banaakwata nze naawe era tufuniyo bbalamu omulala janteeseze so political solution yagamba nti tumalawo tutya enkaana z'ebyobufuzi tumezifuula abantu babule buli tunagenda mu kalulu kati tuli mu kalulu 2021 kekasemba tukyafuna effect Damulira akyabuze Mbabazi Nalumoso Wangolo kakati bwe tunadda mu kalala sayike endala era tuddemu tubule abalala 2 tulindeyo bbalamu omununuzi omulala so political solution Dunstan nze ndowooza nti gwa ate si kya NUP kyokka kyaki bannayuganda bonna kugambye buli omu asobola okuba victim ate Kayihura kitattati yatukuba wano twagenda twala Kayihura mu kooti 2016 kyata n'akunga abantu batukubbe myaka 2 mu maaso nga kitatta akaaba ali mu kaguli ka high court martial so political solution inakuba nti tuleke okukozesa amateeka okunyigiriza abalala. Honorable Dr. Kefa Chwanuka, ye coordinator for Operation Wealth Creation ekiboga yafiiriddwa taata we sobodde kubeerayo olwaleero mbadde mu palamenti naye bamuziisa olwaleero kitalo nnyo kitalo ddala. Njagala n'okwebaza ba trainers bange twasinkana ku lwosajjo meeting yabadde nnungi nnyo era bonna babadde n'obumalirivu okulaba nga bakyusa embeera z'abantu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Akati ku bino ebya NUP n'abakwatibwa ekisookera ddala nti kumpi buli munnayuganda yandyagadde okuba nti abakwatibwa oba waliwo abakwatibwa babe nga bateebwa.
bakwatibwa bennyini bakyagala, public ekyagala, ne gavumenti nayo ekyagala bandibadde babe nga bateebwa. Naye ekikulu kiri nti it has been politicized. Kiteekeddwamu ebyobufuzi bingi era gundi Balamu kye yakola kiri buli muntu yandibadde akyebaza era yatandika omulimu gwe yagutandikira mu Jjiya okusaba president okwogera ne Ali Kateregga gwe tulabye wano ku mutimbagano asabe president abate era ne Balamu mwennyini najja mu parliament n'asaba leader of opposition list ey'abakwatibwa naye mpozi ekyalimu kyatamanya ndowooza ng'omuntu eyali akatandika parliament nti waliwo nti lisiti eyo yabwebwayo gavumenti egirina oba yaweebwa it was laid on table yateekebwa ku table kati nga okugifuna olina genda mu library ne bw'oba tosabye bali nti bagikuwe naye nga yalina ekigendererwa ekirungi nga minisita w'abaana n'abavubuka nga minisita w'abaana ng'asanzeemu wa security asanzeemu wa internal affairs asanzeemu no kyali kijja kuba yali ayogera ku kintu ekikwatagana n'abagwa mu doketi ye abagwa mu kitongole kye ekyabavubuka kale kyali kijja naye ekisookera ddala kyannaku okuba nti nno batulugunyizibwa ng'ono bwagambye nti agambye nti batulugunyizibwa amakomera bonna bwe bakwatibwa bamala bonna 32 noono gwe abamu akwakengendayo bamala mwezi nga gumu nga balife ekitamanyikiddwa nga batulugunyizibwa kituufu okutulugunyizibwa kubeera mu kifo ekitamanyiddwa nga bakubibwa kyebayita anyway kyannaku ng'ono bwakyogedde nti batulugunyizibwa bwe kiba nga kituufu bwe kiba nga kituufu kyoyogedde ekyannaku naye nga waliwo ebikyebuuzibwa byotoyogeddeeko ekisookera ddala lisiti yo twagiraba naye abamu abaliko abamu bagamba nti tebamanyiddwa gavumenti abamu egamba nti tebamanyi kati ng'abamu actually Human Rights Commission gyobadde oyogerako yakola investigation naye abamu nga tebamanyiddwa nti bakwatibwa actually waliwo we bayogerako nti abamu bagenda bweru waliwo n'ekirala ndowooza ekizibwazaamu ebintu kyatayogeddeeko mwandyagadde babe nga bateebwa oba waliwo babe nga bateebwa buteebwa oba waliwo n'ekya compensation compensation singa bate balina musango kuba agamba nti tebalina musango n'olwekyo bwe baba nga bakwatibwa mu bukyamu nga tebalina musango baba balina okuliyirirwa then baba waliwo ne kyebayita general damages no munnamateeka no kibeeramu era bwaba nga bakwatiddwa nga tebalina musango okubaliyirira naye nga waliwo bennalaba mu kukwatibwa waliwo bennalaba mu 2021 waliwo bennalaba actually nga president bwe yayogera nga abamu nga bookya amamotoka nga batema enguudo waliwo bennalaba abamu nga bambula ba supporters baffe aba NRM nga babambula mu t-shirt simanyi oba kyakomaawo oba beeyongera okuba kale kyendowooza nti bakwatibwa nga waliwo ebibakwasizza at least ebitegeerekeka naye okuba nti baluddewo okubawozesa n'okuba nti nno mukyalemeddwa mwenga aba opposition mukyalemeddwa okukkakkana wansi kuba era nekyagulanyi muwulidde awo ngaaga nti tewali kuteesa ku bino tewali kuteesa tewali kwogera mu buntu bulamu nti bano mubate kintu kya
oli agamba bugambe nti mubina okubata balagira abulagizi kati nabali okay katusuubire nti nno emisango egibavunanyizibwa mu kooti masho nti at least ogirinako gyayanjulibwa then ogimanyi then osobola okubawoleza ekyo gye wandibadde oyogerako nti kati ng'ono avunaanibwa musango guno gwandibadde oba gumusonyiyibwa oba gwandibadde gumukka muvi n'asibibwa n'asalirwa ekibonerezo naye nga embeera eno yeetaaga kukkakkana tuve mu byokugamba nti no gano ge mateeka tuve mu ebyo tukkakkane wabeewo okuteeseganya wabeewo okukwatagana balamu actually minisita waffe yeyagezezaako kimubadde ku mutima olwazze mu kabineeti kyeyasookeddeko okulaba ng'abaana bano bateebwa naye wakyaliwo obuzibu nti waliwo saidi eno actually nabo kyendowooza nti gavumenti yandikyagadde nnyo era ekyagala kubanga kiba kiraga magnanimity oba tukikyusa tutya kiba kiraga ekisa nti bakwatiddwa ekisa naye ate ku saidi ya no actually waliwo ekizibu nti baba batta then dimandi zammwe okugjako ekyokuggyako Museveni zibanga eziweddewo agambira bafunamu ate mu kubaayo kwabwe kyebeegaana abaliwa bwoba wata dimandi zaabwe ziba ziwedde dimandi ziki dimandi eyo anti kati mu kiseera kino bakikozesa ngaekyebyobufuzi abanuupu nti bata abaana abakwatibwa naye simanyi lwaki tebakkakkana ne boogera kati nga balamu kyeyakoze bwe yasabye tewandibaddewo na argument yonna newakubadde yabadde mu mistake kyebandibadde basooka okukola kwe kuwaayo buwilisiti then ne bakwatagana naye ne bateeseganya n'abantu ba next of kin kuba waliwo n'obuzibu nga wembadde nkugamba ti ba next of kin abamu tebabadde cooperative abamu tebamanyiddwa gye bali tebamanyiddwa ngeri gye bakwatibwamu actually aba Human Rights Commission bagamba nti abamu okusobola okufuna information ebakwatako bakozesa beefuula aba NGO ne balyoka basobola okubajjamu information aba intelligence beefuula kuba aba NGO ne balyoka basobola okubajjamu information naye nga gavumenti yandikyagadde buli muntu agezeeko okulaba nti alina kyakola okulaba nti bateebwa nange bwe mba nina gwe nsobola okwogera naye nange nandikyagadde okuba nti mbaako gwe njogera naye abaana bateebwe buli muntu ayagala babeere nga bali free naye tuve mu bino ebyokuzanya politics tudde ku mmeeza tukaanye tuve ku side emu eriyo engeri ya defiance actually defiance eyo eringa egamba nti Museveni si ye president ekibugali abakwatibwa oba teri iyo bayinza okubeerayo naye bakadde baabwe tebanaba kuntuukirirako naye waliyo NUP ekibuga mu tawuni Kiboga Lwamata ne Bukomero nuupu mwebali Woman MP twalina ensonga zaffe mu NRM ne bamulonda ekitegeeza akalulu yali akatiikinga president yawangula Kiboga chairman LC5 yalondebwa Kiboga yonna n'awangulira waggulu nnyo woman MP yalondebwa ffe mu NRM twalina obutakkiriziganya abantu baffe aba NRM abamu ne balonda woman MP then n'ekyokubiri twalina independent owa NRM obulu bwa NRM ne bubeera haniya balabe engeri gye bagonjolamu ensonga mulimu ate notta abaana be notta n'abazzukulu bwoteesa naye goli naye ku mmeeza nga muteesa mulabe engeri gye muva
mu kizibu kino ate notta abaana be notta n'abazzukulu. You really see that kind of heart, that kind of kyekiva mu kibi. Kakati kyobalaba byonna bye twogera biri mu kibi. We are discussing effects of sin. Now, topic eno gye tuliko is not an easy topic. Wano mu Buganda akusha tukirina newaffe mu West. Biti omwana we. Ng'omuzadde agamba biti omwana we mu Buganda naye mwana gwe. Omuzadde n'akomaawo kusinga naye tabateera kubeera bamaama. Naye mwana gwe. You see, it's a heavily loaded statement. Kati nga tebana bakukwata bano, tebana bakubatta, killing them. Twayogeranga bano ku mpewo ne ku mitimbagano. Kati abamu nga twogeranga abazali naye konki omwana we. Now, politicians nga baddamu tokangakanga kulwaki omalamu abaana amaanyi. This is Munyagwa. Gwonyang you course as an example. Oh, thank you. Can I example you? Of course I know it's not you. Never money. Never mpola mukaka bwe kwacho malamu abawagizi bafa amanyi. Suwa sinze nawo. Because ngolaba confrontation ekigenda okuvaamu nga kibi nnyo. Now you have two elements zoyina okutunulira. Esooka be bakutte ababula abattibwa bagoberezi. Abattibwa bagoberezi. Anti ye topic. Abagoberezi. So ba describing abakyagulanye. But tetunaba ku discussinga abakulembeze. Abakulembeze bati abakwatibwa. Museveni mubi nnyo. NRA mbi nnyo. Yakwata abagoberezi, yatta abagoberezi, esiya abagoberezi, etulugunyiza abagoberezi. But mulungi nnyo ate takwata ku bakulembeze. Even ono kansala nga yambadde ne uniform ekyo kye walabye. That's the contradiction. Because the Sarah and the president onyurute ne uniform ekyo mu maaso gange. Ekyo. Ogamba eje terikiriza eyo mufiiri. Now how do you stand with it? Masoga president. Kakati oyo kasala agamba abaana bano abattibwa ababuzibwawo abali mu makomera babuzaabuzibwa. They were misled. Babuzaabuzibwa. Yes, they were misled. Kati Museveni ayina the misled. Tayina misleaders. Ayina ababuzibwa ababuzaabuza tabalina. So kulwaki tayina bano? That should be the topic. That should be the issue. Now, you see, that we call, because Museveni's strategy is containment and suppression. Bwomanga omwakanya naye ng'oyagala kusitula population into an uprising. Isituke emumamuleko nga toyise mu kalulu ono Munyagwa atera okugamba nti tuyeko kye tukola tuleme okutuuka 2026. Now you can do containment, you can do suppression. Wakiteeteka mu Luganda. But you don't eliminate. Toba saanyaawo, but obalemesa kukola kiri ekyabagala okukola okumamulako government. In other words, asituka okuba ku mutwe n'adda wansi naye nga tomuse. Ojja kukuba akakongovule naye nga tokubye mutima. So you have contained, you have suppressed, naye tokoze eki tomerminatinze. Now kati nga campaign eno etandika. Yeah, so now to do this, population eno
abatagala Museveni tosobola kubulamu ejje emitwalo 2 batamwagala because ye Museveni mubaale batagala Obote yajjamu emitwalo 2 nga yingira mu Kampala by Masaka yali ayina 4,000 4,000 5,000 okuwakwatira Masaka by Kampala bali wafre slightly above 10,000 kakati mu population eno bwolaba politician nga aleeta embeera esobola okumuwa ground esobola okumuwa obusobozi obujjamu ejje ery'emitwalo 2 kati olina kubaako byokola okumulemesa right now bano nga batandika wabeeranga twetaaga omukulembeze abayaaye gwe bawulira abasitule balumbe Museveni abatte ensi yawabweru emulabe ng'omutemu. You want me to give you the names? Ani abyogera era wa era ddi era muya era abayaayi babani ekizibu kye tulina is kat TV na tesobola kwogera ku media house endala twali ku radio eno wait but if you want I can get you those politicians nga debate nga bwogiraba no unagenda kutusitulira abayi bamuwulira because tugamba nti bamulonda abakulembere because he was the best mu policy nti asinga okukunga population no bali baagala uprising abasitulire population in an uprise kakati Museveni omukujikuba wasitukeyo obusungu bungi nnyo bumamuleko. In other words, he was the trigger. But nchakuwa background nainja kuchukala mbufunzi. Now there was intense social media incitement of hate. Nga batukono ku stage during tojukwata ko program. Nga bagamba abawagire ekyokujjako ekomo eri emyaka amanya gegano amanya g'abakyala baabwe n'abaana baabwe gegano zono ze ge masimu gaabwe abaana baabo basomera mu masomero gano kakati mwe mumanye ekiddako and these were MPs these were njagala gani temwakikola and so there was that incitement ate netuuka n'okuincitinga amawanga ogweyo Munyarwanda gweyo oliki emite watagana kubiddamu ku TV so webagenda okutandikira okubayoola there was two things waliwo signal of an insurrection nga bamugamba wobuzeko katono tulumbe state house kwate state house ibisemwe bugamba wobyogera as a politician ne ground ne biwulira kakato bayaba badde mu ntalo za mini ababadde mu ntalo z'Obote bo bamanyi kyekidirira so kakato Obote ye yakikwata atya nga Museveni wana amugamba if you rig elections we shall go to the bush yebaka nalino buluni bugwa Museveni agenda muki munsuko Obote wali katolo yantu Museveni asobola okuddamu mistake y'Obote goyimirire magere ogambe omwaka tekijja kusoboka kumuwa omwaka myezi 6 you should know as a leader kiki ekivaamu kati ekivaamu bwe kiba nti abantu bagenda kulumba Dr. Kefa ne bamulumba ne bamukuba now the question is Museveni akoleki that's why the debate is because fe tutunulira empisa embi eza Museveni ne system ye naye tetutunulira ono agambye balumbe Kefu because we need to discuss these political actors abamugisha muntu bameka bebakwata yes bameka now so now you have two things you remember kwena aresera kwena yabitandika nga byakusaaga within no minute population nesituka mayinja biki okumalanga baliganga iganga yamagamaga so in other words you can incite the population nekuva mu ngalo
So in one group, a kunga population into a cynic murder, into mass murder, and Banwaita the lead. Because it's so, you see, KFA, ONRM, Atakanya, ne Munyagwa, okuvuga najja wano n'ayogera n'addayo mu mirembe is a good. Because that's security is a good. Now, Dr. Chiza Besigye wano bali bamutiddewo. They almost killed him here. Kati question erinti Munyagwa yali asobola okuwa speech nanga bamuse Dr. Besigye wange naye babalaga because wana ekirungi ky'abasiga ky'abavuka bakyagulanye bajjula nnyo sagala kwogera kye bajjula nga enebimu babikolera ku kamera nga bwe bakuba bwe bayalaga ku kamera ne bayiseera ku mitimbagano kati bwali ozitunuulira because even the threat to lynch Chiza Besigye is a criminal offense. Kakati bwe nongamba kati nayagala enabe nti Besigye mufu bamuse kakati nga Munyagwa anagamba they are entitled to justice. Nze Munyagwa bwe bamulynching, if the state can't handle them bwe nfuna gap nange nyingirawo, because now we take the law into our own hands. So what do we have? Kati ketuyina is balancing. And I want to admit maybe Mkulu Museveni kyamulemye simanyi in personal judgment ya muntu o balancing otya omukyala ayambadde t-shirt ya Museveni NRM no ne Munyagwa omukyala muwagira nga ayambadde t-shirt ya Munyagwa mugatu gwa bata and it was Munyagwa cares. Chari cha Munyagwa vote Munyagwa cares. Kakati abakyala abo basobola bono okuyita mu kibuga nga tewali abalumbye. Is it possible? Tekisoboka nti candidates mwenna musobola okwambala t-shirts ziriko ebifaananyi bemuwagira mwena mujja mu kibuga. It is possible, but ekyaliwo then nga kino kigenda okwabika nga abakyagulanye ne wano, by the way, but they used to say it here, goyiseewa abantu bekyaye abantu banyiivu kale webanga banyiivu mujja kufuna abajjamu okunyiiga mujja kufuna abajjamu okunyiiga. So therefore question eri nti did Museveni do enough to do what? To suppress? Did he do enough? My view is he failed. Yalemwa because abantu bafa kyoga yakwata batono abasibe batono abali mukomera abantu wali omusajja yava entunga mweyo nga ze I don't know what had come to do mu Kampala mu riot sinafa bamukubwa amasasi alo abantu abafa. Government report yagamba 30 people bafa street. Government report. Yes, but 34. Kati mu security bagita situation. Now ojja kuba mu situation hiyo soon. Yes, and you see, you have to look at what you call understanding, kwetegereza ensonga, because you see even in analysis omulwadde alwadde ndwadde bwe olina okuanalyzing nga bweri. We are discussing this ugly situation. Okukondemminga is not sufficient because olina okujeteya sola mugamba nkwadde example ya Tonko. Defense Council ayayaweereza Tonko bamukuba amasasi. Lwaki tebana bakukuba abaweereza tu kulwaki tebana bakukuba the leaders anti bavaayo mu iso bamukuba okyali no, you see, and now you see kati singa nze mbadde nkumanaginga tewandikizeemu because we have different layers of temperament. There are different layers. Boyogere ekyo Elinzi, how do I react? Bwokyogera eri Museveni reacting atya. But bwokyogera eri mugatu gwa bata, how will we react? We react differently. Because twakola constitution nungi fine,
but you have a society which is growing, and society netuuka n'ebiseera n'ebeera insane. It becomes insane. Olina okwegendereza nnyo bw'oba otyoboola erinnya lya Kabaka before busuulwa. Ekyokumanya nti bati busuulwa obugunjufu bugamba nze nkikole mpitewo. You have to be very careful. Kati oli musiraamu olaba musiraamu olabye tosobola kugamba musiraamu nti because ogamba ajja kuntegeera he will think I'm insane. No. So that's how you are. Can't we be more responsible? And I'm saying bana abaana bano baliwa bana bali mu makomera. Yes. The good news is that twabagamba enembeera nga bweri it is too charged. Kati wabanga eri too charged. I faced the same. I was in Yachawale hospital. Mubanjizi Frank ne bwe munoonya n'omubuuza yali akulira campaign zange ng'alina abavubuka 15 bayina emiggo bayina majambiya baagala kukuba waliwo baali bangobeera mu ddwaliro. But I think they are already dead. Nga baagala kubatta kati olina andabula but you don't do this because bwe mubatta government neebajjira tewayagenda kuwona. It's going to be a mess. Fine, byakola bye bakoze kasita we are still alive, leave them. So waliwo olaba nti this system etuuse ku level nga teyeetaaga provocation beyond this. Munyagwa knows it very well nobanga a head of state. State suppress insurrection. Njagala Munyagwa ogambe tekikola. Kituufu naye tuli mu 2024. 2021 it was an election campaign. You see, during it was an insurrection. It was not a campaign. Nalinzija for TV ya Mengo nempita na tete nganzigale. Yes, twatuke biseera munga emamba zitugulira wengudo. Fortunately abavubuka tebakola ki tebatulumba. You get? But singa but if it had taken another twist ne batandika okutta abantu ekyali kigenda okubeera kyali kigenda kusuka Rwanda. Kakati therefore bw'obanga omanyi nti you have traction omanyi oyimba ne bagoberera awo ogira ngayita masanyalazi. Yes, then balabyoyogera ali mu bino byomukyana byayogerako byaki biri gumu. Twalaba human rights violations eteeso twaziraba mu northern Uganda tuzirabye Rwenzori mu Buganda mbati muziraba kubanga mbati mu rejecting nga NRM. So kakati obadde oyagala bakatumba bwe bali batibwa mu 2016 Katumbe yatafuna wadde 1%. Mu 2016 media yagenda nezimba Mama Mbabazi nti person to beat ne bannabyabufuzi abamu ne bawudisibwa abagundiivu. TDA ekintu Mama Mbabazi ne kifuula kwa criminal nga buli muntu mu government agati awagerera Mama nga bakwata mukwata abamu ne bagobwa abamu ne bakwatibwa. Yali wa go forward ne romushana bamukwata lukyawagiro olwaleero. Linda katono chobola wakwatira sapuli bakusibe. How do you that's and soko controlling romushana nabadde nsirise kusura kwanda dem oli protected. Kakati kyengamba nti bwe bagenda okulaba nti Mama is not a force ngobudde bugenzi oba yafuna 1%. So obadde nzira mu kibuuzo kyo kyogambye lwaki tebalina bawagizi lwakubanga nti no Nupi yateekawo competition. FDC badde faces a branch ono Munyagwa byadde akunyumiza lwakuba nti no bali force byakunyumiza muyisa bwakyo teyali wa Nupi. N'olwekyo enkya era bwe twogera wano enkya bwe bati nga si Nupi si Kyagulanyi omuntu yenna anaabeerawo ajja kuyisibwa mu ngeri y'emu bwe tayogera kintu ekyo. N'olwekyo ekyo dasa ng'era azira mu butereevu mwami Romukyana byagambye political contest ye neekolebwa etya kubanga bw'ogamba nti yali insurrection nkwadde ebyokulabirako bingi. Nkwadde ekyokulabirako nti abantu baali kalangala bali ku candidate ne bakwatibwa 10 bonna ne bakwatwalibwa mu court martial babaroundinze up. Nze sigamba nti eriyo omuntu atalina kuvunaanibwa naye ŋŋamba nti muyise ng'amateeka bwe gagamba. Kati political contest zo zinaafuuka diwogamba nti nno eno political contest kwayo twogenda mu kalulu bwegwadde ekyokulabirako baali ku candidate ne bakwatibwa ne batwala ku court martial. Ate court martial obutafana Dr. Kefa yagambye nti omanyi omusango bakuteeka kweli musango gwe baagala gwe baagadde gabi bali babasankalanga ne bateekako amasasa 4 ne gabakumye mwezi 6. N'olwekyo n'ogamba nti insurrection tujjukira insurrection November 2020 abantu abakubibwa amasasi.
naye kakati abayinza election bano bogamba what sparked off yali kwata honorable Kyagulanyi eruuka era insurrection be bapanga wa police nti mumukwate bwe mumukwata nga fetwe kalakasa kubanga the spark yali ya police squad kakati aba insurrection bano bogamba era be bagamba police nti mumukwate kiringa bali abagamba nti bano bafunamu ekirala kyenanjagala waliwo kyenanjagala clarifying Dunstan ojja kunzikiriza nti twogera ku basibe abali mu komera political prisoners abamanyikiddwa gye bali wadde ng'emisango mijweteke ne waliwo ababuze kakati Dr. Fetcher yaddanda abitabisemu waliwo abantu abanoonya abaabwe abatamanyi gye bali be Human Rights Commission be yagamba nefulumya reporter negamba nti 18 twabuliddwa ebibakwatako nesitula abantu bano ab'enganda ne mbatwalayo ku kakiiko ka mukyala wangadde ne baba wa ID ne baba wa passport ne baba wa ebibakwatako naddamu okulya wangadde nga ali mawulire agamba bino bya kiwaani n'olwekyo buli wootunuulira ensonga ng'olabanga ekiri ewala ku ggwe nga bwe tulabyeko ebbanga lyonna kubanga teri akyagaliza kino teri akyagaliza ne Kayihura saakimwagaliza toyinza kwagaliza mu wadde yalikola abalala toyinza kwagaliza muntu kuyisibwa mu mbeera eteri y'amateeka omuntu yenna aziza omusango oba wa NUP oba waaki egyo gyonna gy'oyogerako insurrection treason mumukwate mumuyise ng'amateeka gye gagamba kyekyoka kye tusaba jambo sa honorable Dr. Kefa ebigambo byo ne asijja kuddawo kanso George MC sibula abantu kubabwe ngenda wondo buli mwa sibula busibuzi njagala okusibula nga ngamba nti buli muntu yenna yandibadde ayayanira nnyo ensi erimu okutambuliza ku mateeka buli muntu yenna yandibadde ayayanira nnyo kubanga tomanya ddi amateeka golero negeetaaga sisaba bantu bamu bakwatibweko n'engeri za gloves oba nti amateeka tegabakwatako nga bakoze ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka kyetusaba bayisibwe ng'amateeka kyegagamba ekyokubiri era nga kyekisembayo mwami Kusulwa nti enkaayana ez'ebyobufuzi political contest zinazanyibwa zitya kubanga ebigambo bya Rome abadde nga agamba nti campaign bwogifuna kubanga oluusi campaign naye bwe babamu ebigambo byogamba nti bino bimenya amateeka oba osiza obukyayi okusiga obukyayi musango mu tteeka lya computer misuse mumuvunaane naye bwogamba nti bwasiga obukyayi mubakwate mubateeke mu buduukulu eyo paka bwewalibayo minisita abeegayirira ababate kakati nze ndowooza nti kiba kikyamu Honorable Kefa yagambye nti muve mu byamateeka kakati bwe tuba tugala tuve ku mateeka tudde kuki mu byobufuzi anti kati bwe tudda ku byobufuzi bizenyibwa ku mateeka bewakwogerako emikono municipality bituufu bagamba kibyewulidde kyogenda mukono nzija kyewaliwo ekigaana obusobozi bonnabonnamboze ekisanja sigenda kwesimba kumugjawo kubanga yaliwo paka nga ekisanja kino kiweddeko ekisanja ekitandika teryaliwo ogenda kuvuganya genda nzija ku kaadi ki ekibiina kyendimu ekibiina kyolimu honorable Dr. Kefa honorable Dr. Kefa ebigambo ebisembayo ku nsonga y'abasibe bano okay ekisookera ddala tekiri nti NRM nti ekwata buli omu lozo okyogeddeko ebyaliwo mu 22 Bobi Wine oba Kyagulanyi bamukwata eruuka olw'ebigambo byeyayogeranga nekiviirako abawagizi be okwekalakaasa okunyiiga ne beekalakaasa ne bakuba emmotoka ne bakwata abantu abamu twabalaba nga bakutta ennyondo bakuba abantu ekyali violent nnyo kati ekyaliwo ekikyamu nti NRM ya overreactinga ekyaleetera abantu abamu okufiiramu nga president bwe yatugamba stray bullets n'abalala okukubibwa amasasi directly naye nga tekiri nti NRM eri violent ekyo kyali mbadde ntowooza ku bigambo bya Kyagulanyi n'ebigambo bannange bano bibaga nti bayinza kuteeseganya of course amateeka galina okugobererwa
ate era n'ekirala nti si bonna abamu bali mu makomera ag'enjawulo si bonna nti bali mu court martial. Bonna bali mu court martial abasibe bano bonna abali polisi gye bawadde bonna bali mu court martial bonna. Okay, nze kusinziira polisi gye nalabyeko abalala tebali abamu basaba gavumenti erage wa we bali naye nga tebamanyi wa gye bali. Naye mbadde ntunulira awo ku mutimbagano abantu baaba abalimu abakwatibwa bali maziga mwe mulowooza babatunulira batya abantu abo bwe mwogeza amaanyi ennyo nti mwe temujja kuba kuteeseganya temujja kukakkana mwagala amateeka olowooza kibali ku mitima ekiseera kino kyendowooza nti bandyagadde mukakkane mube nga ensonga muzikwata kisajja kikulu balamu bw'abanga abayambyeko muleme ate kumujerega nti ayingidde emirimu egitali gijje. Pulezidenti bw'abanga agambye nti abo tujja kulaba engeri gye tunaabikwatamu ate temugamba nti temugamba nti ate tolina buyinza. Ayinza okulagira ayinza okukwatagana ne DPP emisango ne bagi withdrawinga ne gibajjako Attorney General State Attorney n'agenda mu kooti n'agamba nti omusango tulizinze interest ne babatta. Kale ekyo nze kyensaba nti wabeewo okukkakkana tuve ku kuzannya ebyobufuzi tuve ku kulaga buli omu okulaga nti alina eryanyi tukkirize gavumenti nti yeri mu buyinza tuteeseganye nayo ebe ng'esobola okuta abantu baffe. Bannaye mwebale nnyo mwebale eddala abadde batulaba musule bulungi. Honorable Mubarak Munyagwa nenza kanso nkubuuze lwaki aba NUP ukabe bayolebwa nyakibuuza kanso nakinyonyola mu ngeri. I think NUP mukalwa kawedde yayina candidate asinga abalala amaanyi. Yes, enewulira ngeri threatened. But Roma ina byayogeddeko gangsterism gangster in the future now gotero batuukira wamagezi ab'NRA baba batandika projects babeere ne main switch mu ngalo eteekako nejjako tegeeza ki main switch bye tandisa masanyalaze baba batandika project z'ebyobufuzi babeerenga ne main switch mu ngalo eteekako nejjako bagangster balumba Besigye gasala ba UDP abalumba kubakwata wano gwe kennyini bakuyitanga guest speaker mu DP reunion ebyava mu nga struggle ya mu people power no poetandika ne mugira tribal sentiment. I didn't. Waliwo but you were present. Bahona ba bedi balumba tribes ngasa avayino vumirira. I did. No, so ask Muwanga, I did, I condemned it. Awamune mutuyita abakiga but still evil cannot solve evil. Sure. Please nze obana abaana bayitawo bakola ki ekyokubasiba nga tebawuziseddwa ekyokubawuzisa mu kooti martial abantu ababulijjo ekyokugamba nti eddembe lyabwe eryabaweebwa Katonda sina semateeka because these human rights are inherent. Zabaweebwa Katonda kakati gogamba nti tugende twegayirire balamu tukulemberwe Katerega muganda Katerega agendera yegayirire ne balamu Katerega baba yakutuusa gyoyagala kikyamu ki wano kikyamu kyona Munyagwa kankunyonyole. The supreme authority mu Uganda wano is the constitution. It's supposed to be. Ati zengendera kubyemwateera mu 95. Honorable Munyagwa. Yes. Mutabaniwo Seginya Muhammad yava atya mukomere mwita mutawundo wakwagwa muyingiza ebyobufuzi. Mbadde sala Supreme ekyo kiwandiikibwa kirungi kanso omukuba lawyer bewuno Sewanya na Alan eyo yandikyogedde esandigende mu ebyo twani tute lawyer kituufu ali wano kooti yabayimbula so kyengezaako okulaga nti tetusobola kusiga nsigo nti oli bw'atakuwagira then bakutte Kyagulanyi. Why do you arrest a presidential candidate in the middle of an election?
What if they commit a crime? Kakati kankubuuze Dr. njagala nkumanya oli truthful always njagala obeere w'amazima mwe mukamululu mu makkati singa President Museveni God forbid yafunamu akazibu kamu kokka bwe kati nga kava ku side opposition mwandikoze eki ne UPDF yamwe mwandikoze eki temwandisa abantu miliyoni emu ati gunyonyola kakati gwolugamba we arrest these arresting Kyagulanyi they turned wali osubira bakola iki why do you arrest a presidential candidate in the middle of an election nze gambye olwaleero nze sitera kuwagira nuupu neera mpulira n'obuntu bunsiiwa olwaleero naye bwe kituuka ku rule of law rule of law munnayuganda yenna aba munnayuganda Dr. Kefa nkusaba president mugambe waliwo omusajja ye bamuyita Munyagwa yakugambye yisa bulungi abantu nga bw'oyagala bakuyise ng'obuyinza bumaze okuvaako kubanga obuyinza bujja muvaako bwe bunaamuvaako ayise bulungi abantu ne gurupu ye bayise bulungi abantu nga bandyagadde tubayise ng'obuyinza bubavuddeko waliwo ebintu ebyayita byettakyagala nsembayo nga kugamba bwe kiba nga violence honorable Musana gyadayogerako okuincitinga violence teri candidate gwe twalidde tufunye ali violent mu kalulu nga President Museveni w'ekinaana yagenda agamba bwe mukakwatako ngenda mu nsiko kiriyale ye ayigamba nsiko naye waliwo ayakwata ku muganda we Genosale waliwo ayakwata ku President Museveni waliwo ayakwata ku maama we waliwo ayakwata ku bakodomi be waliwo ayakwata ku so bane mbasaba temuwagira evil cannot solve evil NRA UPDF alina okugoberera amateeka g'eggwanga lino sale pelo tumuzika ddi nga kitalo sorry nze sibaddeeyo mu kumusabira n'abadde ndudde okulaba ku maama wange mbadde nva maama wange abadde mukosefu but program ngifuna nkya nakadda nange yes dasitani ekisiibo omuzigo gukyaliyo ensonga kirera awagidde ne ku nuupu leero mpagidde nuupu tesitera kukola we can't. Thanks for the show Honorable SDB namusiza Kanso George ne bwana Charles Omukyana Honorable Kefa mungambire nti omuyaga ke guyise enjuba n'etinta bannakiboga abanzaala bani mujjukira ye Daniel Serinya Lukabwe Honorable Charles Omukyana akati mu busolwa amaaso ku ggwanga the situation embeera eriwo nti waliwo yayiwa peteroli birole n'ebirole tanka z'amafuta ziri mu kubo zayiika ziringa floods ziringa amataba now naye waliwo oli political actor ayina ekibiriiti and he's saying ngenda kukoleza mafuta gayisa go gayise but oli agamba nze ngenda kukola ki mwe muzanyazanya nange ngenda kukoleza tulabe kinaddirira kati nawe debate eri nti how would you handle him how would you handle that one kyobalaba omwaganzi mbadde nkangakanga naye naawe olwoza mbadde nsobola okugwokya mbadde nsobola okukola sikimanyi naye gunjokezaamu mbadde nkangakanga naye mbadde nkangakanga oli amanye ekivaamu ng'amaze okukulamu eddala eryo akukubisiza tanka oba kukubisiza ganiship so embeera gye tulimu kyembadde ngamba looyo ono akanzi kyate nkiddemu there is no democracy we have debated it here nga the argument ngamba buno obululu is a silly election it's not an election mwalwana nnyo okulaga Museveni nti kano kalulu but there is no election forget tosobola kumujjako using the vote but bwe wayagala kukozesa other means and it's legitimate it's even in the law get organized tebiteeka muri byakyana kito get organized and ojjukira oyo omukyala tumwogeddeko wano break omupoliisi mu taxi park oli gwe yali agenda okukuba ennyondo now awo wengenda what is next maaso ku ggwanga etunuulire ki ekirala ekijja ojja kubeera mu ebyo bakuwaana one day mujja kubaako gwe mutta the entire leadership ya ganga yamwena bagimalewo awo mulimanya the National Resistance Army Occupational Nakba Museveni kyeyategeeza nti mwe mistake zemukola zino game zemuzanya nga wakyaliwo original remember this country which is still led by the original
National Resistance Army. Mumulimanya what that statement means. So that's why I'm saying, bweyagala kukola katemba, do it somewhere else. But bweyagala mbyabufuzi, then tukwata abaana b'abantu n'obateeka ku nguudo okukola effujjo erimu okufa kw'abantu ate n'obakuba ebifaananyi n'ezi vidiyo n'obiteeka ku social media okulaga nga bw'oli owakabi nga bw'olina obuwagizi. They will be slaughtered. Obusungu bwone ona Kyagulanyi bwavaawo lwaki ekibiina kyo kitaganga buli kaseera? But it is. It is. Gobuuza mpuuga. Is it part of the gang? Waliwo akibuuziza wano nti why the hate? It's not hate. Hate. It's not. Do you know? But akikunyonyola, do you know Fodo Sanko ne Samu Bokale? Yes. The mosquito Sierra Leone. General Mosquito. General Mosquito. Those guys led the gang. Ne kwate mundu. Genda Haiti. You see, you use okusitura populi because the political party is organized. It's organized nga leader wagulu bwayogera wawansi. You know, there is a structure, there is a system. You use councils, you use the neck, but there is where you reach and it is fire-based crew. It's a gang. Bugala command gang will the interview uchitiwa mpuga jabadi na yole this morning. Eja kukulaga, they don't follow the constitution, they just there, it's a gang. Alikuwa masanyalaza alichi chovolaba bakola mistake mune batomera abadde deputy president wa gang. What? Chogambe echo. I've already studied namugamba nokumugamba personally. Kino kitu kijja kukulya ate kimuliko temwina na mpisa gangi ewamba abantu tebalina mpisa batya mbali sagala kwogera kugenda mu details ezebyo ja drone ezebyo biki. I have my intelligence, I have my other views, but that's for another day. But when I went to gangs wezibadde mu Haiti, wezibadde mu Sierra Leone, Casta wezabeere Rwanda. You remember that time during the war, because of Yarmana's government we are crashing gangs yali azimbye zamalawo abantu na kino kiganga nga bwe kiri God forbid. Nekino kyoka kyoyogera nti ngenda kwesimba omukono ogenda kutuuka ekanga family bagimazeewo dda plantation ziri once because you are not dealing with ngagimazeewo kibiina ono ekibiina kye kinaamalawo ye ate mu kino kibiina eno settlement gyawadde the next day headlines nga ndala kyobalaba oli yaleeta nankani script eya Mugalatiya yali akyogera bali omugalatiya ekyaddawo wano ani aloga those people ekyaddawo wano kiza besi gye bamulumba kakati singa bamuttira wano you'd have seen ekyali kigenda nyala kubuuza bw'ogita ganga esobola okuva mu bwaganga nefuka ekibiina nga bw'olina okubeera oba it can't. No, it's part you build it, but this one is dead. Kino kifu gwazimba ki kino kifu it's a cult because you got cult yachi bwetere. Yes, njujukira naye kati kwete pate kino kino Kyagulanyi ne bwagamba